Emboozi z'abakyala si mboozi bubozi wabula bye bintu abakyala ab'enjawulo bye bayitamu mu bulamu obw'ensi eno. Emboozi z'abakyala ezimu zibeera za nnaku naye weewaawo ezisinga okubeera ennyingi ate za ssanyu. Abakyala bayita mu bintu bingi ky'ova olaba nti buli kitongole kivaayo okuyamba omuntu yenna kivaayo okuyamba bakyala. Ky'ova olaba buli alina akasente akawa mukyala. Ky'ova olaba era waliwo enjogera egamba nti ffe abakyala tuliwo okuwowa kugamba abakyala tusuutibwa busuutibwa. Era tukkiriza nti emboozi z'abakyala zino tugenda okubaleetera nga buli wiiki zirina omuntu gwe zigenda okubako nga zigenda kyusa obulamu. Bakyala tugamba abawala, abaana abawala, abakyala oba abakadde kasita abanga mukyala. Zezo emboozi z'abakyala tukkiriza nti puroguramu eno egenda kubaako ebiseera by'emmaaso eby'abakyala byogenda okukyusa nga tuyita mu mboozi ez'enjawulo zetugenda okuba nga tubaleeteranga mu puroguramu eno emboozi z'abakyala. It is so inspirational, so educating and so memorable. So emboozi z'abakyala tusaanize kuzisubwa agenda ozikukyusaako yenze kamwakogera mwenyini Dushabe Christine nga tugenda kubeera nga ku Afna 18 media ku YouTube era subscribinga, likinga, commentinga okitegedde kyonna kyonna kyoyagala tugenda kuba tukikutuusako buli wiiki. Kati olunaku olwaleero era mu mboozi z'abakyala tukwasaganyeeko n'omukyala agenda tweyanjulira agenda kuba tubulira emboozi ye tulabe ye yasanyu oba yannaku. Olunaku olwaleero tuli Kitintale tusanze n'abantu bakuba omupiira basamba bamu babaka naye nga waliwo abantu ababiri emabega ng'omukyala ono gwe tugenda okwogera naye olunaku olwaleero y'omu ku abo abali emabega w'emizannyo gino egigenda maaso mu kitundu kino. Kati agenda kuba tubulirako katini nnyo ku mboozi ye tulabe nti emboozi ye kyetumanyi nti emboozi ye erina omuntu ali eyo gwegenda okubaako ng'egenda kuzzaamu amaanyi oba oliawo gwo abadde ali obubi oba oliawo ng'alina embeera gy'abadde ayitamu nga yemu oba gye yayitamu naye ng'alina engeri gy'agenda okuba nga mutaasa. Katweyanjulire amannya go nyabo. Amannya gange bampitsa Njogedde Sharon. Njogedde Sharon, oli Muganda? Ndi mukyala Muganda. Osobola okutogereramu ng'Omuganda? Neetambula ng'Omuganda. I mean notambula ng'Omuganda sorry. Kati nze ndi mukyala Muganda neddira Lugave. Taata wange ye mwami Krivos Katende. Mama wange ye mukyala Nasolo Margaret. Kati nze ndi mukyala Muganda era omubala gwaffe gugamba Rwandugwa lwa Katende wabirya wawoza Sebikulu Lengejja simanyi lunangwira mpaka walaako ng'ebbanja liwedde. Okay. Ebbanja olwaleero lirina okugwa kuba ogenda tunyumizaako Sharon. Otandika otya okujja wano? Kati nze ndi mukyala nzaalwa y'e Makindi. Bakuzaalira wano Kampala? Kampala. Kati Makindi eyo nkakusalako kati ne Makindi eyo tumanyi nti emirimu egisinga okukolebwa e Makindi eyo si mirimu mirungi oba engeri gye kiri ekifo nti kiri mu Kampala makati obulamu okukulira e Makindi mu Kampala wakati bwali butya? Kati obulamu okukulira e Makindi tebwali bwangu era nga ogambye nti nno kifo ky'amasanyu naye kale kisinziira n'engeri omwana gye bamukuzizaamu. Ate ebiseera ebisinga abaana bakulidde e Makindi si be bakola emizeejo gye batusuubiramu wabula abantu ate bava mu bitundu birala ne bajja mu Makindi olw'ensonga nti abayimbi baveeyo Makindi baserebu abasinga Makindi ekifo kale era togamba kuva dda kifo ky'abaserebu? Kuva dda kifo ky'abaserebu kwaffe nze banzalira Sarama era kyekimu ne tujja ne Makindi wano era awo nga kwakuna matata kati emabega nze awo wenkulidde naye obulamu tebwali bwangu kubanga era n'okusomera samalako okusoma sijja gamba nsoma paka wa nakoma mu senior 4. Lwaki wakoma mu senior 4? Sente tezaaliwo oba wali mulalu wadduka kusoma? Sente ziyinza okuba nga zandibaddewo naye just enjawukana mu bazadde eyatuleetera bazadde bo baayawukana. Kati tunyumize kale embeera abazadde baawukana kyo kireetera abazadde bo okwawukana? Siyinza kugamba kuba nze nali muto ate tosobola kuddawo n'obuuza muzadde ki ekyatukawo. Wakula na muzadde ekyokusinga? Nakula ne mama wange nekula ne taata wange kubanga tebaali wala
nga ngende wa mama ne ngenda ne wa taata naye ng'okusinga twasooka kubeera nyenyenye wa taata kubanga taata waffe yatulemera ekitegeera yali mama yatwalako naffe natwalako sisita wange Sandra ne tugira nga tukyaliyo wa taata ne Flavia naye nga twali twerabagana era nga tebagaana nti newaki ogenzeeyo kati obulamu obutambuza butya mama tebabeera wamu ne taata naye kwegamba obulamu bwagenda butya bintu ki byosobola okugamba nti walema obifuna lwansonga mama ne taata baali bawukanye oba bintu ki byogamba nti osanga mama ne taata singa baali bonna embeera yandibadde bweti ne bweti kati ebintu nasubwa bingi nnyo ng'okusoma kuba nze nali njagala nnyo okusoma nali neetaaga okulaba love ya maama ne taata nga we banakuza naye ate kale kyenebaliza Katonda nti era tebatukuliza mu bazadde balala nti oba wafunyeyo omukyala oba onaafunyeyo naye ng'obulamu taata we yayawukana ne maama yasigala ali singo yasigala ali singo taata wange ne maama ng'ali singo baleka baali beeyagala nnyo naye just obutakkaanya ensonga lwaki kyabaleetera okuba nti no tebaafuna bantu balala naye nga nze obulamu tebwali bwangu nnyo ne basisita bange by the way nze nga nkubulira amazima sisita wange mu pati nene nnyo okuba nti nze nawe nali ntuuse bwe natuuka awo watono oli wakumeka mu baganda kati nze ndi wakuna kubanga tuli bana kati twandibadde bataano naye ate omu kale wa maama mulala mukulu waffe baba Jackie naye nga sisita wange Flavia yatulwanira nnyo ne kakati akyalwana kubanga ye yali alina talenti y'okuyimba ng'alina talenti y'amazina kati nga bwe bamuwa basale agamba nawe ne bato bange infact yawayo n'abaana babamama baffe abato bangi era mwebaza olwekyo Flavia n'abatanzi kati omaze senior 4 katutandikira awo senior 4 otuuka mu senior 4 lwaki teweyongerayo kati awo tulina letubuuse nali mu senior 3 kale obulamu tebwali bwangu nga ndi mu senior 3 nefuna olubuto kati wefuna olubuto nenzaala omwana nembeera naye olubuto olufunira makindi nga lukufunisiza yali boyfriend oba bakwata bukwazi tebankwata yali boyfriend otandika otya okwagala boyfriend senior 3 obeera mwana muto sima abasajja wabitandika mangu wotyo nedda naika nakemebwa olaba okemebwa kubaawo kyekikema nti yalina kye yali akuwa kye wali tofuna kyekikema yali talina kyampa kuba naye era yali muto naye naika namwagala bwagazi kati kati kale namukwatira mu nsobi nga ndi lubuto n'agenda teyalaba ku mwana ne kakati tamanyi naki oba yadde kuba omwana kale yafa nga wa mwaka gumu n'emyezi 8 nentobaawo n'obulamu ate nenzirayo nenze nefuna saponsa nenzirayo nemala senior like ofunye olubuto wali obeera ne mama wali obeera ne taata nali mbeera wa taata kati taata yakifuna atya ng'ofunye olubuto olukomyewo waka nti kati Sharon yafunye olubuto taata omugambo otya ekintu ekyo kati nze tebamanya kubanga nze taata wange yakeranga nnyo ku makya agenda akole atufunire ekyokulya ng'atulekera ssente nga talina okukeera agenda akole ataleete ssente kati ye nga ye ate ng'omusajja ate nga ne wamama kati ebiseera nagendangayo part time ate nga nyambala ebisweta era nga omanyi nyambala ebisweta saagala bandabe bwe batu so kati mama wange teyasobola kukimanya mangu ne taata wange naye ate sisita wange era yeyangamba nangamba Sharon osobola okwogeramu ne maama oba ne taata kubanga olubuto olukuze ate togenda ddujjamu ate yali ayina n'essente ye nga ye naye yaŋŋaana yagamba togenda ddujjamu kuba kuzaala era ne muzaala omwana wali Isaac lwakuba simanyi ali ku skeeti ayiga skeeti wali anti ate obagambye omwana yafa sorry ono Isaac amala kakati ono mwana gwe wazaala ng'oli mu senior 3 oyo yafa olubuto luno wayita mu mbeera ki kubanga njagala yogere n'omwana ali eyo nga n'essaawa zino oba oli awo abadde tubadde mu covid oba oli awo nga olubuto yalufunye
okitegeera njagala olwoko n'ebigambo by'omugambo oba yakumuza mu maanyi oba byakumulabula okitegeera oba oli awo yalufunye alowooza kulugjamu n'omuzadde ali eyo ng'alina omwana yamutukiridde ng'alina olubuto magezi ki gosobola obbawa essaawa eno nga ggwe eyakiyitamu tulina abaana bangi nnyo ne kakati essaawa ya kakati njogera nga ngamba okusinziira ku baana betutraining omupiira wanene kubanga kyemanyira nabo bakiraba kirungi nnyo okwekuuma n'otayingirira kintu kitagenda kugasa bulamu obwo ekitegeera kubanga woofuna olubutama nze embeera gye nayitamu yali mbi nnyo obwiki nga nsobola n'okumala olunaku nga siridde ate teri musajja agenda kukwana nti nno olina olubuto akutwala ewuwe kiwulira nga nstrugling era nastrugglinga infact nali njagala naddujjamu kama katonda nsonyiwe nga nsonda ssente bwenfunayo omutwalo nentwalayo ku kiriniki nga bangambye emitwalo 15 naye akaki ogwo 210 nga njagala ddujjamu ina emyaka emeka biri ebya senior 3 yoli omwana eyafa kati nkugambako ono Isaac kati ono Isaac ono kati kale biri tubiveeko eby'omwana eyafa kubanga lufuna oli muto maze kati bazaddewo kati nenda sagala ombuuse kuba njagala kumanya bazadde bo olwakitegeera nti ofunye olubuto amawulire bagatwala batebakuyisa batebakugobe waka eri emabega musinya kakati wenafuna olubuto olwo nalukuza mpaka myezi mama yagenda odumanya nga oli myezi 8 kati kuba terwagejjanya ate samuwanga budde kugendayo ate ne tata wange ng'oluusi akomawo era ng'abaana b'omu kibuga naye nga mbeera ne basisita bange kati sisita wange ye yagenda odumanya nga lwa myezi 6 nangamba ate olugjamu era nga nkutira nnyo okuŋŋamba nti no genda oyogereko ne maama genda oyogereko ne taata ekiwulira kati abaana abalieyo nga alina olubuto oba nga alina embeera gy'ayitamu nga kyo gigamba bazadde be osobola omuwa amagezi ki kati omwana ali eyo ekisooka muzadde we alina okubeera mukwano gwe kubanga tuyita mu bingi ffe ng'abaana abawala naye nga atleast osobola ogenda ewa mami n'omwebuuzaako kuba yabeera waliyo ne baddadi nga bali ize osobola ogenda n'oyogerako naye tokwekanga kintu ne wekiba kirwadde oba ng'ogjeemu olubuto tokwekanga ng'owulira embeera mbi yogera kubanga ogenda kufiirwa obulamu okay kakati bakitegeera ddi oba obagambye ddi kakati mama wange nga bamugamba kati waliwo omukyala eyandaba kati nanetegereza nnyo kati nagenda nagamba mama wange naga njagala okebera Sharon alayika aliki olubuto kati kwolwo mama yampita nagamba Sharon jangu njagala nkumireko ewaka nyinza okudda leeti kati nengende wa mama nagende wa mama ekiro nga neebaka kati kumakya yakera nnyo kumakya nambikulako bwati ku lubuto nalulaba nga lukulu mama yayomba mama yaria kale yayomba ng'omuzadde kisenga nsirise bwenti kubanga ekisooka nali ensoma kyekyasinga okuluma maama ate nga ndi muto mama nga yali munyivu nnyo nagamba Sharon ogenda beera house girl w'abano baganda bo bonna kuba nze nsembayo kwegamba nze nsembayo obuto mu baana bonna naye ng'agamba nti ogenda beera house girl w'abano olina oboleza engoye oba omanyi nti n'ogenda beera ano kuba n'omusajja yennyini yakufunisiza olubuto tagenda kutwala kati ng'omusajja yali kufunisa ye yakimanya nti oli lubuto yakimanya nti ndi lubuto naye we namukwatira mu nsobi kale nalwawo musonyiwa ensobi ki eyo gy'otasobola kusonyiwa muntu ng'owetise n'olubuto lwe oli mu myaka egyo ng'omanyira ensobi kyeki nali nsobola okumanya ensobi we nali nga nsobola okumanya okwagala nali nsobola okumanya ensobi ki eyo namusanga ne best friend wange kakati mama ayombye areactinza kubyemukaawo obusungu bungi okoze eki mama yayomba kinyeze okugamba nayita bakojja nagamba omwana n'alyoka nswaza n'alyoka ye mama teyogerako kukyakujja mu lubuto era yangamba ntwale ewa taata w'oyo omwana ntwala kati bwe nasooka neŋŋaana ne mala nenzikiriza n'empita oyo sesanga babamita sesanga nemuyita nemugamba nti nno sesanga mama akwagaliwa kanaye tagenda kusiba kwanze mama we yaŋŋamba tagenda kusiba tugende oyogere ne maama sesanga we twatuuka wali n'ayimirira bw'ati n'amubuuzaako kati maama yali aze n'abasajja ate nze nga simanyi
kati ne baagala okwata Sesanga kati Sesanga n'abeesikambulako n'adduka emisinde n'agenda maama ate ekyo ne kimunyiiza ne kimwongera omunyiiza ennyo n'abeera awo nga naye tambonya nga bambi ampa emmere nga ndeetera n'obugoye bw'omwana yatuuka n'akkakana ng'omuzadde n'ansonyiwa wa taata taata ye teyakugoba kati ate ye taata wange bane kale Mukama Katonda mulungi wa nsonga nti taata wange taata nga ambeereddewo ye taata kasita mmanyi ensobi nti nsobi akkiriza nti nsobi ate kasita weetonda kuba nze neetonderanga maama kumpi buli lunaku neefukamiranga neetonderanga taata kumpi buli lunaku naye ate nze taata wange yansonyiwa nantekako n'emikono n'ansabira n'omukisa mukisa gw'obuzadde muzadde gwasabira omwana. Okay, kati omaze okuzaala olubuto oyise emyezi kubanga maama alutegedde lwa myezi 8 oluba luli kumpi kuzaalibwa omaze okuzaala omwana abaddewa Sesanga ye ali luddawa kati bwe baategeera nasalawo ziri sente okuzongerako ze nali sonda okulugjamu aye mu kiriniki bazikuddiza ate noze yennyini ate era gye nazaalira kati nali mbuzayo emitwalo 3 naye gyali gimbuze ndowooza okumala emyezi 2 nozangera ne Katonda tayagala kati we nazifuna nenziwaayo kati mu kuziwaayo nenzaala era nazaalira eyo maama wange yagaana okujja okundaba mu ddwaliro naye nga teyali musanyufu abakuba olwamukubira nti Sharon azadde yali akyakola akolera mu wino olwamukubira nti no Sharon azadde n'akola ki n'agamba nti bane ekirungi yasanyuka nanyo era najja n'engoye zaali nnyingi kati naye taata ye yajja sisita wange yambeerako nnyo Flavia nangulira ko nali sina yadde olugoye nangulira engoye nangulira ebbaafu nanguya buli kimu ekyali kyetaagisa kati omaze okuzaala ozeeyo waka kati maze okuzaala nzize waka mama yali muze wa taata kati nzize wa taata naye era ne mama yaliyo mama baali bamaze okuddingana yajja kuba nali nzadde omwana najja bwe yajja netubeeraawo nga tuli basanyufu netubeerawo era mama yandabirira nnyo ng'aleeta amata aleeta porridge mama yandabirira nnyo. Okay, kati omwana ki ekireetera omwana okufa kuba tugambe nti omwana yafa kuba kati omuzadde waali muli basanyufu omwana ava ku kyokufa kati omwana oyo nze namuleke waka nga mulamba nga nina nje ngenda ng'olweggulu yemmanga ekatwe ogenda kukolayo ki nalinayo mikwano gyange kati ng'oleka omwana ewaka n'ogenda mikwano gyo yali wa mwaka gumu n'emyezi 8 ate nga nalinawo already kasisita kange akato waliwo kasisita akato nga kamwagala nnyo ate nga n'abaana waka bangi ate nga sawa weziwere mu kitundu mama nga abeera already akomyewo waka ate nga ne mama yagala nnyo ng'era n'omwana nga amwagala nnyo nga ne wamulaba yabeera tafa kunzi kati nabalekawo nga bazanyira sawa 10 nga bazanya yali angobeya nempane oyo sister wange happy nemuwe 2 nemugamba nti gendo ogulire witini sweet omubuzebuze omuddusi nengenda kati nalindi eyo gyendi ne bakubira essimu nane mukwano gwange yali akola kuduka nangamba gwe Sharon okyali eyo mwana we bamututte ali bubi nnyo nadduka nenzi kuba olwo mwana nali mwagala yali wabuvuba yankubye emiggo yankozesa kwegamba nayita mu mbeera nnyingi nali njagala mulabeko ng'akoze nenziruka kati nali nziruka ewaka bwe nti nyambuka mpita kwendizikoona nensanga abali balina omwana wange nga bamutadde wano naye ng'emikono girebera giti kyenava mubajjako nenziruka nali sinaawo yadde 10 nenziruka eri emmanga ku kibanda firimu waliyo mikwano gyange ne bampa akasanvu neninya boda mpaka Nsambya okutuuka Ensambya nayitawo nabuyisisa registeringa nenyigira mu kasenge nasanga abasawo batudde 2 nembagaba ne munyambe omwana wange afa munyambe nga nkaaba ebamugamba muteekaawo nemuteekaawo naye ndooza bo bakiraba nti yali afa ne bangamba ddako ebweru nembeeraawo nga nkuba amasimu nze nga mpunze kuba omwana namuleka mulamba teyalina kirwadde kyonna teyalina era kati omusawo olwamukebeerawe bati yaŋŋamba ekintu kimu omwana wo talinaamu yadde akasayinaaka mu mubiri talinaamu neŋŋamba musawo kijja kitya kubanga bamusala n'ennyama nga white agamba kati omusawo omunanze ebbali naŋŋamba nkubulire muwala ono omwana wo tafudde bulwadde nti buzungu kubanga talinaamu musaayi yadde
ononsonyiwa okugamba kino nikyeka galinganga amayembe agamunonyemu ki omusaayi. Mwalinako awaka ebintuntu omusawo ava ku kyokwogera ekyo waka waliwoko ebintuntu byewali omanyi wabaneibo babiki? Kakati nze wayita ebbanga ddene kuba nze nakikiriza mutima Katonda yagaba teyakyaki nenzikiriza neŋŋoma kubanga bangi baŋŋamba tambulako omwana waafaata bwatyo naye nze nina Katonda mu mutima. Wakati wali kintu kyonna kyakuleetera kulowooza? Tewali kintu kyonna kyandeetera kulowooza. Naye nali ndi awo ndowooza nga wayiseewo n'emyezi nga 6 waliwo omukyala eyampita n'aŋŋamba Sharon jangu nenzija n'aŋŋamba nti omanyi ekyatta omwana wo kozi neŋŋamba simanyi naye ate era ebyo byaggwa olwedde omwana twamuziika ko ye n'agamba ekyatta omwana wo nina we yali ayita mu kakorido n'awulira abantu nga bagamba mbu si gwe wagamba tuweeyo omwana wa Sharon tufune sente nga ziruddewo okufunika. Nenze namugamba ekintu kimu nti ebyo byaggwa sikyayagala ate kuzuukusa kintu kyebase. Kakati omwana wo wamala okufa omusawo akuba kugambye nti omwana afudde wawulira otya omutima kubanga ekintu kiyitibwa kufiirwa mwana embeera eyo tebanyangu kati nga gwe omwana omuto jjukira oli mwana muto myaka mito omwami ne taata w'omwana ayinza okuba yali alabiseeko kuba yali ne kakati talabikanga tetumanyi kati kiki wawulira otya embeera eyo nga basawo bakugambye nti omwana munaaye namwebasa kuleka omwana wange yali mulungi ng'anyirirwa kuba ekifaananyi sikiina wano eno naye nga nkiine waka bamwebasawo naye nga nze sikikiriza nti nooba afudde. Omusawo yaŋŋamba yegwani ne mugamba yenze njogedde Sharon n'aŋŋamba ogenda kuguma naye omwana we afudde. Mami natuula bwe nti wansi nga sikikiriza nga ntunuulira omwana wange bwe nti nakaaba olaba wensambya ekkubo nalisala busazi bweti okugenda ku mobile money okufuna okuba esimu kubanga ebyo ebiseera waaliwo buno bu call box naye kyannuma nnyo era sirikirabira obulamu bwange bwonna. Mpozi n'ekintu ekirala nti abaana abawala kyembakuutira bw'oba ng'ofunye boyfriend kubanga nnyo okumanya ewaabwe atleast omuntu w'ogwo sagala ofune buzibu ng'ate bwe nafuna. Kati omwana afudde okubidde maama taata? Omwana bw'afa kyenasooka okweraliikirira ngenda muziikawo kuba mami wange yali talina ssente nga ne taata wange talina ssente naye nga omwana ngenda muziikawo nga bye ndowooza. Olina emyaka emeka? Nalina emyaka 17. Tandise okweraliikirira omwana muziiseewa neŋŋamba nga ndi awo nenkubira maama wange yatya maama wange ate alina pressure nezimukubira mu wino ne bamukwatira ne bamuleeta kati nansindikira alina sisita wange gwe yansindikira tujjeyo omwana waliwo omusawo yaŋŋamba tokkiriza mwana oyo omutwala mu mokyala bagenda kuggyako sente nnyingi kwata bakuwa omulambo gwogende nago. Mami nasitula omwana naye nga nkimanyi mufu n'akasuuka bampakawe kuba nali sikayina mama wange nali ndi awo teyasindika sisita wange yasindika sisita wange n'agaana okujja kuba yatya mama wange n'ajja ku booda nakwata omwana nga ndi ku mulyango bwe nti ogwansambya nga nyimiridde n'omwana bwe nti naye waliwo n'omwami mbutuufu kyalina kigezo yampitako n'aŋŋamba kulika bebi namutunuulira butunuulizi bwe nti nze saamuddamu naye nga mpulira nfa mama wange najja yanzijjako bujja mwana n'amukwata ne tutuula ku booda ne tugenda mpaka twasanga abantu batulinze kubanga abantu bayagala nnyo omwana wange oyo engeri gye yakulira ku speed nga kinene kinyirira ate nga bwe tutambula banjeya ne bagamba oli ne muganda wo biki bwe kityo. So kati tutuuka twekubaganyamu ne maama ne basisita bange omwana tugenda muziikawo nze nga mbasesa nga simanyiyo manyi mikwano gye yadduka n'agenda ne buli kati talabikanga etwekubaganyamu mami ekintu ekyasinga okunnuma ngenda kyogera
ako omuntu kale sagala kwogera nnyo bintu birumya abantu naye ate nange kyannuma tata wange yakuba essimu mu kika kyaffe namagamba Sharon afiiriddwa ki omwana tubadde tusaba tumulete tumuzikewa eyo jjajja wange yagamba nedda temumuleeta nali stranded kati ate olwo nalina boyfriend tata wono omwana Isaac era bambi mwebaza nnyo nekwakufukamira nsobola bambi wamuyita Muddu Christopher abeera Mukono yangamba Sharon tugende Sesanga waba yakulagira kwanza namugamba Sesanga yandagirira Nakifuma ye wali jjajjaawe nga ngamba ava Nakifuma ekiro ssaawa 4 ne tulinya ne tugenda Mukono yali alinayo pichiko yali makanika n'ateekamu amafuta ga mitwalo 2 ne tuvuga mami twanoonya Nakifuma nga tukonkona mulyango olwo nno ziri ssaawa nga 6:30 tulese waka bali mu kukaaba tukkiriza nti programu eno emboozi z'abakyala erina ebiseera by'emaaso bingi eby'abakyala byegenda okukyusa era nga tugenda kikola ekyo nga tuyita mu mboozi zetugenda okubaleetera ng'olwaleero tubadde n'omukyala Njogedde amanya gange Njogedde Sharon waatyo emboozi ya Njogedde Sharon weetambudde olunaku olwaleero tubadde kitintale agambye abaana abawala temupapa ebirungi biri maaso kugamba kisaaminze app tekyetaaga kunnyonnyola nnyo nti ate tukoze tuki kino topapa ebirungi biri maaso tukkiriza nti programu eno emboozi z'abakyala erina ebiseera by'emaaso bingi eby'abakyala byegenda okukyusa era nga tugenda kikola ekyo nga tuyita mu mboozi zetugenda okubaleetera ng'olwaleero tubadde n'omukyala Njogedde Sharon naye ng'ekino kyekitundu ekisoose eky'emboozi ye naye tugenda kudda tunnyonnyola kuba alina community work gy'akola wano eno ey'okutraininga abaana okuba omupiira tubadde twagadde tumanyeeko emabega gyenvuddewo kati niti ne watuuse wano eno programu emboozi z'abakyala amanya Christine Dushabe buli Lwomukaaga essaawa 2 ez'olweggulo YouTube channel yaffe Afuna 18 Media tewerabye okusubscribinga ne kali akade kakwoneko eyakozeeko akaviri kano bamuyita at Andy's Beauty Palace era nga yomu yakoze ka face kano okolaba akanyiridde akati badago mwana yakoze ebintu nakolaba nange kanyinyiza okuba seetegeera bamuyita at Andy's Beauty Palace ku Facebook omusangayo at Andy's Beauty Palace Instagram at Andy's Beauty Palace ne Twitter kyekimu at Andy's Beauty Palace ku kamera Frank ne Owen ate nga programu eno omwami Kimura nkutumiddeko nnyo bwe balina byakola ne mwami Nile Avenue kugamba programu bwe baba gibeera emabega Avatar Films and 1811 Production bwe bale kulaba temuvaako just subscribe Afuna 18 Media nja kibagamba paka n'akadaako tewerabira kakonako.